Uncle Ssegirinya kimanyako nti waliwo okuteesa ove mukomera. Ekisookera ddala eddembe ly'obuntu tebaliteesaako. Ngenda okufuuka omubaka wa paalamenti nga bokisa zange ziyulikiddeawo ku mulyango gwa paalamenti mpitirivu. Nagenza okudda ng'essuuti nsomba byuma zaazirya. Sipiidi gye nali nzigiddemu yali ndala. Musajja nansala sipiidi okumala emyaka egi. Ne bwe bukyenkya n'enfa bantu bayinza okugaa nti tumulondera mu ttaka anaatukulembera ng'ali mu ttaka. Naye singa naliwo nga bagoba Zaake nomwandikakasiza nsobola okubakwa mu bbanga ne mala eddakiika 10 naye bwenzira gwentomera nze mbadde mukomerawo ekigo nga buli nnaku nfuna empi 2 ku makya nga breakfast ku lunch nenfuna empi 2 ne ku dinner nenfuna empi 2. Abasirikale basula mu amayingi ya pole omwana bamuzaako awulira buli omu bwe yayingirawo mu paalamenti yalina demands ze nenze nayingira na space yona kati gendimu nekisumuluzo nkirekamu nze nga ngenda ku mukolo oluusi manyina okudda nga abantu beevuze dda bagenze oli agenze kuziika nagenze okudda nga bannanga bambe nalekawo tawanga yadde abantu ekijiiko kya sukaali nolwekyo abagiresi book of records wataateeka mu bitabo byabwe baba bankozeeko injustice baba bandeepinze. Waliwo allegation ezigambibwa nti ne walaba constituency yakulaakulana mangu nnyo ng'olina ssente z'omuntu ze walya. Leka ate naye kummala mu maanyi era singa tetubadde nti oli mukwano gwawe manya na kuyisaamu engumba. Direct shots, Labisa kwenda Ssegirinya okubeera nga otulaba webanye bayagala okubeera nga wekubira ku mukutu gwaffe guno ogw'amaanyi. Oba oli awo tugezaako okukyaza abantu abalina obuvunaanyizibwa mu ggwanga naddala memba ba paalamenti ne tubabuuza kweza ensonga ez'essimba nezigenda mu maaso. Bingi ebyogerwa, bingi ebigenda mu maaso naye oba oli awo tuvunaanyizibwa okubeera nga ffe tubakuleetera bagezeeko okulaba nga batusiigira ekifaananyi ekigireme ku ebyo bye babeera boogera eyo. Kakati ndi wa mukisa guno omulundi negatibwa ku memba wa Parliament owa Kawempe North omukulu Muhammad Ssegirinya. Ssegirinya ono ebbanga liweze kumpi lyanaku 5 mu 10 nga talabikako mu bantu ng'ali mu nkomyo. Oba oli awo bingi ebikoleddwa, bingi ebyogeddwa, bingi ebibaddewo na buli kimu. Eddwaliro lyagenda n'ebisigadde. Kakati tumufunye atusigira ekifaananyi ku biki ebyaliwo na biki ebiri mu bantu bye boogera. Oba oli awo n'amawulire agagenda maaso mu ggwanga agali mu mutabani w'omukulembeze wa ggwanga okujja ku buyinza n'ebisigadde n'ebirala. Mwami Ssegirinya nsanyusa okulaba namusabye Uganda batulaba. Abatulaba mbalamusiza nnyo mwebale kubaako. Amannya Ssegirinya Muhammad mbaka wa Parliament wa kitundu kya Kawempe ey'Amambuka ate gwe bakazizaako eri akaawonawo olw'okuba nti kintu kye navaamu tekyali kyakusaaga abantu ujje mpita eyo bampita kaawonawo ate ku internet bamanyi nga Mr. Update okuba nagenza okudda nga ba Mr. Update bangi nga akafo baakalya kati noonya linnya ddala strategy oba mbe Mr. Kaawonawo kugamba nkyagatta nti nkyanoonya naye nagenza okudda nga Mr. Update bangi ono Mr. Update oli Mr. Update ono Mr. Update of which ekitali kibi naye ate nasanze bangi kakati nkyabala ndabe mu nteekateeka eyo tuyinza kubeera nga tutambula tutya naye nga sofa ku internet nakomyewo kwendi era ngezaako okulanga updates abantu nzibawa n'ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era ngezaako okubeera nga mbyogerako kubanga nganze omusajja owa internet tosobola kubeera ng'ojinjijjako ne wendi nti ndi mubaka wa paalamenti era nagisigalako abantu balowooza nti bwe naafuuka omubaka internet nja gyesonyiwa sisobola kubanga ye yanfuula kyendi ate tuli mu .com generation nti internet bw'oba togiriiko togitambulirako buli kimu kiba kijja kuyitako nolwekyo yenteekateeka eyo eriwo naye nga wendi nakomyewo era emirimu gy'Abannayuganda n'emirimu gya Kawempe North Constituency nazzeemu obutereevu okubeera nga ngitambuza. Honorable ffe tujja kusooka tudeke emabega wali eri weyingira paalamenti abantu bangi oba oli awo bakuyayaniranga nga tebannabakuwa kaadi nga beebuuza nti Honorable lwaki tagifuna Honorable lwaki tagifuna bwe watuuka mu kaluwa wangula overwhelmingly ekibuuzo kiri kimu ekiri mu Bannayuganda nti kiki ekyakuleetera okubeera ng'owangula overwhelmingly given the fact nti waliwo ba political demagogue abaaliwo ab'amaanyi balatiifu n'abasigadde be wawangula mu kalulu abo. Ekisookera ddala bannamawulire mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu wiini yange kubanga bw'otunuulira amaanyi ge mwanteekako nga mumpagira mmwe bennyini nga mupuleyinga ebintu byange nga mubuulira ensi byenkoze nakyo kyandeetera okubeera nga mpangula overwhelmingire olw'ensonga nti bannamawulire buli sizoni mubaako omuntu gwe muleeta ku sizoni ewedde ab'amawulire mwanteekako amaanyi g'amaanyi nnyo okulaba nga nzija. That's why walabanga ekibiina kya Nuupu bwe kyali nga kigaba kaadi kirina process gye kyayitamu
eya vetting n'okutubuuza ebibuuzo n'okukola ki vetting process eyo okwawukana kate n'ebibiina ebirala nti byo bikozesa kamyufu ne bagenda ne bakozesa badelegates okulonda candidate. Kino kyate kyali kyanjawulo nti walingawo vetting committee eyatunulanga abantu asaanidde ayina ebikola byonna buli kimu akiina. Kakati n'olabanga kadi yange bwe baali tebannaba kugimpa nti internet ya shutting down abantu nga bakambwe nnyo nga bagamba nti omutawa Ssegirinya kadi n'ekibiina tugenda kukivaamu. Actually abantu baali batandise okuyisa amaloboozi bwe gatyo. Naye olw'okuba ntuyina omusajja mukama waffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu awuliriza amaanyi g'abantu, that's why yagamba nti ku kadi ya Ssegirinya tekuliko na kwebuuza kintu kyonna, kadi iyo kemuweebwe. Ekirala abantu baffe abanaku bamufuna mpola kubanga nze Ssegirinya nzaalibwa musajja munaku, nzaalibwa maama wange nga munaku. Kakati bamufuna mpola n'abanaku nga bagamba nti Ssegirinya ono bwe bamuwa kadi eyo ffenaffe eddoboozi lyaffe ng'abanaku abatayina abakulidde mu mbeera embi naffe eddoboozi lyaffe liba likoze eki lyeyongeddeko. N'olwekyo abo abantu ate ye majority mu ggwanga Uganda nabo baaliwo nga nabo badimandinga kadi empeebwe. Era kyova olaba bwe naweebwa kadi eyo ne ngenda mu kalulu nawangula with 95%. Kiri ku likodi nafuna obululu 7,000 nga nziririra ayina kasanvu. Kyova nali njagala emirundi 10 ana leka kunseera mugana ng'obululu buli bwali bubwo. Era kyova olaba bwe mala okufuna obululu obwo bwonna ne ŋŋamba nti obusiraamu bugamba okuddiza. Mugana wange mufuti akimanyi obusiraamu bugamba okuddiza. Era kyova olaba nagamba nti baganda bange bano ngenda kukwatako 3,000 egy'obululu njibawe bagigabane ng'obululu bungi bwennyina. Nze nali namba 1 nga nze namba 2 nze namba 3 era nga nze 4 era nga nze 5 nga nze 6 nze 7 bannange batandikira eyo 8 9 nga njagala mbaweko 3,000 nsigazeena batemeteme gundi atwaleko Latifu naye atwaleko Kidandala atwaleko n'abalala awo abali mu leesi okuddiza guba mwoyo ate nze Ssegirinya nyina omusajja omutima omugabi kuba obululu nalaba nga bungi nnyo ne ŋŋamba nti abalonzi lwaki bakoze ekintu bwe kiti bali bannange bo tebeesimbyewo tebavuganyiza tebakubisiza bipande ne ŋŋamba nti kambaddizeeko. N'olwekyo abantu okubanga bannonda mu maanyi bwe gatyo ekintu ekyo kyampa nnyo amaanyi ne kinjagaza abantu. Kyova olaba nasuubiza abantu ne mbagamba nti nze bwe mpangula akalulu ne nfuka omubaka wa Parliament bakwata obukadde bibiri ne babutuwa tugule emmotoka ne mbagamba sipaasiyo mwe ngenda okutambulira emmotoka sigenda kugigula, ezo ssente tugenda ziteeka mu mmwe zibayambe okukola eddwaliro, segibox, ambulance, okutandikawo Kawempe North Medical Center, okutandikawo Kawempe North Secondary School, okugula baasi egenda otwalanga abantu okukola n'okubaza mu ssente ezo. Nze nga ŋŋamba nti ssente ezo saagalako yadde olw'ataano kwanziddiza abantu kubanga basimba musana ne bannonda nga sibawadde yadde olw'ataano. Lwaki nze bwe nfuna mbeerabira nga njagala okugyawo enkola y'abakatolubwama nti musooke mu mpendye mwe munaali oluvannyuma. Nze ne nkikyusa ne ŋŋamba nti nedda mwe musooke mulye nze naali oluvannyuma nakyusa enkola eyakatolubwama ne ŋŋamba bannakawempe musooke mulye nze naali oluvannyuma nga nzijawo enkola eri kuba kati singa bankwata nga sina kyenkoze kubanza emyezi 2 manifesto nali ngimaliriza. Nakola manifesto ya myaka nakola manifesto ya myaka 5 mu myezi 2 manifesto yange nali ngimaze era kiri ku likodi noonya ba Guinness Book of Records kuba mu Uganda mwe muli omuntu yawa manifesto ya myaka 5 mu myezi 2 nga agimaliriza. Nolwekyo aba Guinness Book of Records watateeka mbitabu byabwe baba bankozeko injustice baba ndepinze. Manifesto yali ya myaka 5 yali ya myaka 5 mu myezi 2 bagenda okunkwata nga abantu baga katulina 226 fe kisanja Ssegirinya tukyana kitekola nkugaye mbadde mu kkomera nga bye nakola bye bitambula byokka nagenza okudda nga bannanga bambe nalekawo tawanga yadde abantu ekijiiko kya sukaali tayina gwe yali ayambye no sijja kwogera mannya ne abantu babamanyi nti omubaka wo yali akoze nga Ssegirinya bwe yakola. That's why abantu bali batandise okunsaba Mr. Update tukwegayiridde jangu ene waffe Manafa otukiikirire oveeyo bwomala otukiikira nga oteddewo eddwaliro somero biki ogende mu constituency nga abantu baagala kuntambuza mu constituency ngende mweno ngende mweri ngende mweno ngende era mbadde ngenda kubeera bize nnyo singa tebankwatamu abantu nga toli mulala nade na ekisanja kino kye tugenda okuddako ekya 2026 waliwo constituency yabadde yampise
eriyo manafa nga bangamba n'ejangwe ne manafa miss update otuchikirire mu emyaka 5 ogende walala nga bantu bagala te Kawempe kunzijayo. How different are you okusinzira ku abakabala bino byogera byokoze birangako edwairo weriri ne segi box weziri ne mu parliament sigwasoseyo bantu abaddeyo okuva emyaka gyonna. How different are you? Anti kyenjagala okulaga nti buli muntu ayina omutima gwe. Nzo omutima ogwange gwanjawulo kugenda kulira munnaku. Tomanya ate bali awalala boleka bo bakulira mbugagga biki tebalowooza ate kubanaku. Nenze ekindowoozesa kubanaku kubanyigirizibwa okuba nakulira munnaku. Kati nkimanyi nti busobola okucyencha ate yembera nenjiddamu. Busobola okucyencha gwe nnyambye era ate ng'enkya yakola ki yayambanza. Kakala abantu baffe abamu tebakimanyi nti gwoyambye era enkya yakuyamba. That's why nti ababaka buli omu bwe yayingira mu parliament yayina demands ze. Waliwo yayingira ng'aganze bwe nfuna mu kikalina kyange mba maze. Waliwo yayingira ng'aganze bwe nfuna mu emmotoka ey'ebbeeyi mba maze. Nenze nayingira na space yo na kati gyendimu. Olw'ensonga nagamba mu Kawempe temuli nguudo za nsozi. Lwaki ngule emmotoka ennene nga n'omulonzi atyo okukola ki okuntuukako nga Ssegirinya takyatuukikako kandi takamotoka kana akatono nga buli omu asobola okukakola ki asobola okuntuukako n'abaako kyaŋŋamba. Nekisumuluzo nkireka munze nga ngenda ku mukolo. Oluusi manyi n'okudda nga abantu beevuze dda bagenze oli agenze kuziika n'enkuba simu kyowaaya tingenze kuziika lindaawo n'enninnya booda. Bwabyabo byabalonzi nze manyi ova ku mukolo n'entambuza nabigere nga bagitutte edda oli yagivuzaga nti Ssegirinya yewaffe nze sifaayo. N'olwekyo abalonzi nasalawo mbe nga ntambula nabo mu mbeera yonna. Lwaki nti banfuula kyendi nga siina kyendi ne basalawo bansitule. Kati bwe bansitula ate saagala neefuule nti ndi wa kitalo nnyo. Njagala nsigale nga ntambula nabo. Chovola bonsanga mulumbo osanga nsesa mbuji osanga nkola kino nga ndi mirimu ate nga ndi mubaka. N'olwekyo kibi nnyo okwegulumiza kuba abana abantu abafuula ekyo ate nkya basobola okukola ki okikujjako. Kati buli weegulumiza nkya bagenda kusekerera bagenda nti yali yeefuula ow'amaanyi kati wuuyo abona naye nga abalonzi be bakufuula ekyo kyoli. That's why nze first priority yange balonzi, second priority yange balonzi, third priority yange balonzi. That's why kyekinfudde ow'enjawulo eri bannaffe abalala. Ate nze nga tebannankwata nali njagala kuleeta idea nga ngamba nti nali njagala gireetanga matter of national importance nga njagala ssente zaffe z'abaka ba parliament zitolebweko. Omusawo ayongezebwe ssente, omusomesa ayongezebwe ssente n'omusirikale. Olw'ensonga nkugambye nze nali nsaze nze zange zo nali nja ssalawo mpandiike ezo bazitolengako oba ziyambayo basawo bana oba ziyambayo basawo basatu nga njagala nkireete nkiguze ne babaka bannange kubanga sikyabwenkanya omusawo kubanga akaaba ng'omubaka wa parliament ali empewadi naye ng'ate omusawo yamujjanjaba. Omusirikale lwaki abasirikale bakuba abantu emiggo basula bubi balya bubi. Nze badde mu prison wali ekigo abasirikale basula mu amayingi ya pole omwana bamuzaako awulira. Embeera ogimanye ey'okuza ku mwana ono gubamuzaako mu mutwe we ng'awulira. Nakati embeera nga gye twagala okukola ki okumalawo nti abantu abo babeera empowered ne baba nga basobola okusula obulungi ne baba nga basobola okulya obulungi n'obusungu bwe bateeka ku basibe n'obusungu bwe bateeka ku bantu bukendeera. Ne nali njagala kitandikira no mu parliament nga akasente kaffe kakendeerako ekyo nali njagala nga gireetanga matter of national importance era we bankwatira. Naye era ekirooto kyange tekinnafa ekyokukola mu maiden speech gye njagala okukolawo ku parliament. Njagala kireeteramu egenda kubeera nkambwe nnyo kuba nti abasajja bagitidde simanyi bawooza nti ate liirako speaker asooka atunulemu. Ate mu maiden speech ongamba otya nti ate gwe speaker nsooke njikuwa ogitunulemu eyange. Kati kye baŋŋambye awo nze n'alani musooke mugituwe tugitunulemu points ze mugenda okwogerako ne tubagamba muli kino eno erina kujja nga surprise abantu bategeere ensonga ki ze tugenda okwogerako. Bwe mbigamba kati nga speaker bwe yali atugamba ne tugamba nti nedda anti zeze ensonga ezogera ku byobulamu ezogera kusala omusaala ensonga ezogera ku makomera embeera gye galimu mbi. Nze mbadde mu komera awo ekigo nga buli nnaku nfuna empi 2 ku makya nga breakfast kulanchi nenfuna empi 2 ne ku dinner nenfuna empi 2 twagala kubyogerako biveewo nanti bakulaga nti kati wavudde embulamu obulala oli mu prison. Honorable tugende ku parliament ogisanze otya abantu abasinga bali bagamba Ssegirinya teyasoma atamanyi luzungu tajja kuteesa tajja kusobola kuyisawo ensonga z'abanna Kawempe n'ebisigadde. Parliament ogisanze otya? Parliament sinaba nagituulamu nze obukyangandayira sifunanga mirembe bukyangandayira walayira weekutte wano olunaku lwe nawangula akalulu
nenfuna ebizibwawo nekalakasa nga ba Edi Muto babasibye ne bantwala ekitalya mba nakava ekitalya nendwala mba nakalwala ne bantwala mu Nairobi hospital olwava mu Nairobi hospital nenkomawo nenkola ki nendayira bwe ndayira myezi 2 ate ne bankwata ne bantekako ebisango nga ne parliament sindayingira era kyovula olunaku lutwazeeyo nga tuvudde mu kkomera nabadde ngenze eri ku side y'aba minister banzijeyo bujja ne bangana nti Ssegirinya gwotulero nga ne wetuula simanyi wera nabadde ngenze walala tebakulwanidde abo abakulu abusajja bagende nti addeeno nenga simanyi nabe nali munga mwe bali bangama Mr. Bulete jolaze sebo yesijo ino tulo ina tulero kati kyenjagala okulaga ki nti parliament sinaba kujeyagalira munenga ate nali njesunze nnyo parliament olwensonga ate gairinda maiden speech ebyo bibyo gwerinda maiden speech lwogenda okukakasa oloza lwaki bali batya bamanyizi vocabularies bamanyi kibijja bagamanya omusajja agenda kuba mukambwe nyogoloza lwaki banemesezo gikola tebagaanangako muntu kola maiden speech mu Uganda bakagaana abantu aba nze ne Alan nti ate musoka mujiwe speaker agitunulemu goloza lwaki bagityo bayita bafala bamanye ensonga eziri mu linkambwe kyovola sagala zitemera olwensonga nti kati ate bana Uganda n'abagamba ki njagala mwe bannamawulire mugambe nti musajja nga mukambwe Barack Obama yali mu parliament kiki kugenga ndi mukambwe nnyo nolwekyo kakati parliament eyo nali njesunze nnyo kubanga nze ngenda okufuuka omubaka wa parliament nga esuuti zange eziyulikiddeawo mpitirivu nga boxer zange eziyulikiddeawo ku mulyango gwa parliament mpitirivu nga TV zange zabawambiddeawo ku mulyango gwa parliament mpitirivu najja parliament njesunze nenga nti nange kati kyekiseera ngende mbalageko ti amaanyi g'abantu gandeese ne bankwata nguza obugatto bwange bumusonso nguze suuti zange nagenza okuddanga esuuti nsomba byuma zazirya engatto nazisaddemu ekigere nga teziyingira nenga kyekyabaawo bannaye engatto zenagula nga zintuuka nagenza ozissaamu ekigere nga n'okuyingira tezikyayingira so kati parliament gye nali nesunze before ate si parliament kati gye ndimu olwaleero gye ntambuliramu olw'ensonga speed gye nali nzigiddemu yali ndala musajja nansala speed okumala emyaka 2 nga ndi mukomera mpocha mbonaabona kati obudde buno ekintu ninga atandika obuki ekitandike kyovola bwe nazenga project zange zonna zifudde ze nali nsuubiza abantu era nga nyina kubeera nga nzitandika zibe nga zisobola okuddawo n'olwekyo bannayuganda abaagala okutegeera nzaani kati sooke kino ekiwuggwe kinveemu kyendimu batuwe chance ekola maiden speech twogereko ku nsonga ze tulabanga ze zisaanidde then ebisigadde tujja kubeera nga tutambuza komera navuddeyo ebiga tujja bikubuuzangawo ebiri bannayuganda balina endowooza nti waliwo okuteeseganya Ssegirinya ave mu kkomera reality is nti mwami Mpuuga bwe yajja ku board nayingira ku bakansons abaaliwo kwolwo emwava mu kkomera era ne bakiteekako nti mwami Mpuuga ateesa ne gavumenti okulaba nga Ssegirinya ava mu kkomera Uncle Ssegirinya akimanyako nti waliwo okuteesa ove mu kkomera ekisookera ddala eddembe ly'obuntu tebaliteesaako nze bankwatira bwereere kati ate nteesa ku ki nkiddamu bankwatira bwereere nteesa ku ki simanyi na lwaki bankwata simanyi na lwaki bankwata kati ate nteesa ku ki ffe tewaliwo kuteesa ekyaliwo yali normal court process yayitibwamu ffe twafunako beyiro mu weeks 2 eyasookera ddala kakati awo twateesa naani naye ate wayise emyaka 2 batuwadde ayina nga twateeseza ngaayo twafunako eya weeks 2 beyiro musajja n'agisazaamu ne batukwata n'olwekyo ffe tetwateesa na muntu yenna kakati ate passport yange erimbu wambe nga ate nyina okugenda nfune specialized medication kakati oba nateesa ki nga ne passport kati ndi mukulajana nayo twasasula $200,000 nga beyiro fees passport ne bazisigaza nga surety nesigalayo naleeta abadde yimirira basatu singa mwacha bukine munda bakusite square nga ntambula nga ne court teyatudde awo gamba nti omusajja bamugulidde bugulizi ne bamugamba kola ki genda ne nze yayita mu court process netwalaba mukadde nga kabira mawo akonkonazo offices enjawulo mama yayina okukola ebyo okulaba omwana we bamukwata nga alina okuteekawo embeera nga alina okugenda buli wasuubira nti be bankwata buli we yagenda nga gumanya yamanya nti awali obuyinza obunta oba waliwo abavunaanyizibwa mu kubeera nga nakwatibwa oba basobola okunyimbula ye buli gwula bayagenda. Honorable, waliwo allegation zigambibwa nti ne walaba constituency yakulaakulana mangu nnyo bw'olina ssente z'omuntu ze walya oyo propaganda nkugambye nkutemedde wano
leka ate naye kumala mu maanyi era singa tetubadde nti oli mukwano gwa amanya na kuyisaamu engumi kubanga kati nkugambye nti webampa miliyoni 2 nenzitemaatema nenkubulira bwe zatambula ze zakola eddwaliro Ssegirinya emiliyoni 2 zitazakusaaga muganange nze nagenda oyingira nga sikwatako na miliyoni 10 ngeno gira bwenti ku akawunti nabala ziro nga teziggwayo nenga nti kambase nenga nti mbase Ssegirinya miliyoni 2 tobiyita byakusaaga muganange bw'ogamba zipanga ng'ova wano opanga n'otuuka e Masaka n'odda nga bw'opanga ate nkugenga ogenda opanga mutwalo ssente ntono muganange ne ŋŋamba nti kanjooge nange nali sizirabangako kyova olaba bwe nazisangako nga bakazituweezeza emmotoka zansuula n'eddalu nga buli ATM sigiyitako nsonseka bweti zikyaliko ngeno bula zikyaliko bwe nsanga endala nga ng'omwana linnyamwawo nga nsonsekamu zikyaliko kati bwe naziraba bwenti ne ŋŋamba nti kati mbasse abantu kabalabe ku mubaka agenda okubeera nga abaweereza agenda okubeera nga abakulaakulanya n'entandika projects ez'enjawulo n'olwekyo tuli muntu yampa yadde olw'ataano kakati oyo gwe bagamba eyampa yakawa bameka nga abasiba wali okiwuliddeko ati buli gwaabwe aba amusiba kati yasooka nze kubaabwe abanga alina tebulayo baawa lwaki yasiba nze abalala natabasiba n'olwekyo kitegeeza nakyo ekyo tekyaliyo essente ezampibwa obukadde 2 obw'emmotoka ze nasalawo nkolemu ebintu by'abantu biri jasirwali na propaganda ate ebyo biboze ebimu byogerebwa abantu bano betuvuganya nabo bibayino okukola olwokuba nti banoonya Ssegirinya omukakkanyiza otya Ssegirinya okoze otya eri mu Kawempe muganda wange nkugambye ne bwe bucyenca n'enfa bantu bayinza okugaa nti tumulondera mu ttaka anaatukulembera ng'ali mu ttaka nze kubulira ekibiina kyo kyakola ekimala mu kubeera nga ova mukomera azimba otunula nze nakyazaako Zaake ku TV eri gyenkolera nga yambadde egundi oyo sina nakyemwogerako Zaake yambadde olugoye muliko ebifaananyi byaffe yes era n'agamba nti nwanira Ssegirinya n'ebisigadde gwe olaba ekibiina kyakola ekimala Zaake omulimu gwe yakola simena bwe nnyinza mwebaza jase ekinnuma nti nagenda okudda nga bamugobye ku bwa commissioner naye singa naliwo nga bagoba Zaake lomwandika kasiza ate gwe oleka tomanyize sobola okuba kwa mubanga ne maleda kika 10 ne bwenzira gwentomera yampulira nkugaye nandi kutte Messi bwe guli omuggo oguwa speaker obuyinza okubiriza parliament nali ngenda nagwo nandi gukubye wano ngene ngumye ne koze bwe parliamentary police walo n'abasigadde bonna abasajja abamanyi ku parliament akati abasajja guluza bazito kwa kilo meka muganda wange gwe bazito wa kilo meka bantere mu kalumu kano bwe batafulume munga bafulumira mu kutiya ani gwosobola kugambye gwe bampe gwe genda wali oga enti Ssegirinya iliwo aina wali wali abalinze nze bakwatire mu labo batebafulumira embudeya n'olwekyo bagoba Zaake nga siri wate kireka kyali intentional tizaako Ssegirinya katumusibe Zaake agobwe kuba commissioner singa naliwo mwenna mwanditidde oyinza okukwata ku Zaake nga wendi nonetheless nasanze muganda wange bamugoba parliament nakomyewo ekyo just nyongereza ku bubaka bwa parliament kuba singa ate bamugamba nti singa bajja buyiza mugoba ku bubaka bwa parliament ate ekyo kyandibadde kirala naye just eri additional post gye bakwongerako nga omaze okufuuka omubaka wa parliament so Zaake sina kyenyiza musasula naye ate nnumwa bwe nakomyewo n'ensanga bamugoba ku bwaki ku bwa commissioner n'olwekyo kakati kyonna kyebanaddamu mugamba kubanga ebamuyita ayita simanya mu disciplinary committee bakola ki mu disciplinary committee kati ngenda muwerekerangako lwe bagenda osemba okuddamu okumuyita gonolaba nga muwerekedde nga tutambula tugenda mu disciplinary committee tebajja kuddamu muyita lwe lugenda osemba ekigenda okuddako kaffe kye nkasirikidde ekibiina kyakola kama waffe Robert Kyagulanyi Center mu pressure yagisaawo both internationally ne wano mu Uganda n'ateekawo pressure abasajja ekintu ne kibagejjako ne bagamba nti abasajja katubawandagale n'olwekyo ekibiina kyakola ne Secretary General waffe Lewis Rubongo yoyo teyeebakanga yajjanga ekigo n'atulambula n'atuzaamu essuubi kibiina kyatuwa balooya ne tutambula nabo mu mbeera yonna ne mukama waffe Rosemary Lukwago naye yatambula bulungi nnyo naffe ewatali yadde omunwe gw'ennusu kuba tubadde ne balooya 40 naye nga Rosemary Lukwago ne Shamimu tebasasulwa nga bakolera bwereere n'ekibiina kyatuwaayo ku balooya n'olwekyo ekibiina ogwakyo kyagukola ogw'okutegeeza ensi ti abasajja bakwatibwa olw'okuteekawo pressure mu America UK wa pressure nebeera ng'eri waggulu era eventually ne tuba nga twayimbulwa so okuyimbulwa kwaffe it was combination of many factors ezaalaba nga ezaateekebwawo okulaba nga tuyimbulwa